nate ku program Muvubuka Kola. Of course Muvubuka Kola zezimu ku program ziri ku Focus TV. Focus TV tuli online. Tegeza YouTube ne TikTok, tuli ku Facebook ne ku Instagram. Olusobola okugoberera ebintu bingi bye tukola ngaffe aba Focus TV wamu ne Focus Group. Erinyanze ade Wilberforce Kimwe Muyanja. Of course ngukomeza unate mu gye twatuma Focus TV ya Muvubuka Kola exclusive interviews. Tufuna abantu abenjawulo abalina byebekoledde oba balina ebintu bye bafokasinzeeko okwawukanako ne bannaffe abalala. Tetusosola mu mulimu kigwokola, tetusosola mu kikula kyo ng'omuntu, wabula tulina omukisa leero nti leero tulina mukyala. Of course Focus TV bw'otugoberera abantu be tubadde tutambula nabo baami, oyinza n'okulowooza nti Kiboga Kyankwanzi, Mtyana Kasando basingo tetulina bakyala, naye nga abakyala weebali era bw'otunuulira abazibe tukyaziza batono ddala okusinga ku namba ey'abasajja. Lero tono twagambye nga Focus TV katunoonye ku bantu tunonye ku bakyala tulabe endowooza zaabwe ziri ki kukola naddala omulembe gwe tulimu. Bw'otunuulira ebisomoozo byonna ebisinziira mu maka gaffe gye tuli, ebitusomooza okusingira ddala biva ku kukola. Bwe banga amaka mulimu oluusi akasente wadde bibaamu era naye at least wadde yaddeko okusinga amaka amaavu. Omukyala gwe ndi naye mukwano gwange era nga akola ku radio emu kuze tumanyi radio Kiboga. Mukyala akola program ya Love Zone. Of course Love Zone yensonga lwaki nkonye wali ku bakyala n'obufumbo, kitegeeza mu end of the exclusive yaffe olina okuba ng'owulidde omukyala oba omwana omuwala contribution ye eri ki naddala ku kukola ewaka. Kyekindeeseza Shakie okulaba nga atanya ku nsonga ezimu. Nyabo nsanyusa okulaba. Nsanyusa okuba nawo olunaku olwaleero. Ndi bwa mukisa nnyo kuba nti nfunye chance esobola okuba nga extending eddoboozi lyange eri omuntu atasobola kuba nga ampuliriza. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo, bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo, gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala, olina birthday, baby shower oba just oyagala ka photoshoot. Bano nno tebakoma okwo, aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu, nga kuno bagattako okuwandika ku ngoye sako n'ebirala bingi. Ekyankwanzi basange mu Ttuba okumpi ne Town Council, ate Kampala ku Jesco Plaza. Ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806. Gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange, ate ku YouTube beba Focus TV yange. Buli lunaku oba n'omuntu yenna afollowinga naye atakulabanga talabangako. Kozi linnya ki liri okozesa? Erinnya lyenkozesa ku radio nkozesa Shakie The Melanin Queen. Janemu okwogera n'eyoyo The Melanin Queen. Lwaki nkozesa erinnya eryo? Mukulu Adam, I'm black. Yes. Obanga mesikwata mu kizigo seyerusa. Oli ku natural? Yes, ndi natural. I'm black and black is beauty. Yes, nyo. Nkyenyumiriza. Era singa mbadde sikyenyumirizaamu. Singa wakubadda. Okuyita ku bleachinga singa nakwata muzigo. Singa olinga bamu be tulaba nga alinga bogoya. Abirama. Omita bogoya engalo nga za abeera nga omumu wa Fanta, alala wa Mirinda, ate amusangawo Pepsi. Okay, Shakie. Yes. Buuza ku mulabi wa Focus TV alaba Muvubuka Kola ng'omutunuulidde omubuuzeeko then oluvannyuma tugende maaso. Okay. Omulabi wa Focus TV ate omuntu yenna agigoberera. Nsanyuse nnyo okuba nammwe olunaku olwaleero. Olunaku olwa Sunday. Ate tukyali mu kawungeezi? Yes, tuli mu kawungeezi. Okay. Akawungeezi akalungi. Ate bannange mugezeeko okuba nga wonna obeera wonna olina omuntu gonyumyako naye mugambe nti munnange
Focus TV eyina ebirungi. Yes. Okubanga program ya muvubuka kola eyina engeri inspiringamu abantu bangi. Eyina engeri gyewe essuubi omuntu oyo eyandigambye naye nze ddala kisobola okubeera. So yes, mbabuuzizako nnyo ate musuubire bingi ebigenda okuva mu program eno. Yes, nga bwatugambye tulina okusuubira ebintu ebyenjawulo okuva mu ye. Lwaki nnonzeeye okujja leero ku exclusive yaffe nti amatuuge alisigawuliriza ebintu bingi byalabye bingiko koza omuntu akola program almost etwala essaawa nga nnya kitegeeza ayina ebintu bingi nnyo byabazze nga awuliriza. In fact Shakie nze ngera n'okugamba nti mulinga bakansula nnyo. Yes. Because muwuliriza ebizibu by'abantu bingi nnyo ate ne mufaayo n'okufaayo okulaba engeri gye babisolovinga. That's why mukyaziza okulaba nga twogerako maka gaffe nabutya we tuyinza okutereeza mu relationship zaffe ne tuzifunamu ne zibeera developmental nga ziyina omusingi kwe ziri naddala ogw'okukola gwe ntunuulidde lwa nsonga tuli ku muvubuka kola. Shakie, katono nnyo omuntu ayagala okutegeera okumanya ayinza kutegeera ngaani briefly otule ku background yo Shakie yaani Shakie bw'amala otubuya yaani bamuzaala wa cause oyinza okuba nga tuli wano naye ng'omuntu gwe tulina si weeno muzungu Black American. Tulira. Yes. Okay. Neyaza nnyo neyanzeege mulundi omulala. Mannya gange amatuufu ng'oggyeko erya Melanin Queen erikola ssente. Bampita Namara Shakira. Namara Shakira. Yes. Yes. Ndi nzaalwa ya Lukunjiri. Siri weeno era nga bw'ogambye. Bwebanga Uganda tugiri makkati nze ndi eri mu nsonda. Yes, Lukunjiri. Yes, ebintu ebimu ino biterezaamu mukulu ade. Lukunjiri. Nkyogedde bulungi. Very good. Awo wennyini. Nzaalibwa omukyala. Deda bw'ova Lukunjiri mwogera lulimi ki? Lukunjiri twogera Lunyankole. Buuza ku Banyankole. Oh God. Nsibire muto balungi amazina yita Namara Shakira. Namara manyi ra yes niyo ndukozesa. Lwaki njagadde oteekemu olulimi olwo nti omuntu agoberera nga amanyi Oluganda amanyi n'olulimi alaba nga naye okola ki lumanyi oyogedde naye banzaaliramu era Oluganda okuluyiga. It's not even more than 3 years, not even 2, maybe like 2 years. 2 years. Nga njogera Luganda. I'm lucky that I'm a linguistic and I want to when ngenda olulimi lunyanguyiro. Yes. Okay. So banzala Lukunjiri mukulu ate. Yes. Family mami wange bamuyita mukyala tumwebaze Harima. Ate dadi wange bamuyita Lutaro Award mukulu Lutaro Award. Sajja musiraamu mayimamu si musiraamu yali ng'akyali muwala. Famire yaabwe si basiraamu but baatuuka ne bafuna manye ebintu by'omukwano bino bizibu bwe yafuna olulenzi omusiraamu olulenzi lukyusa eddiini ne lumukyusa. Yes. Olulenzi lwe bamukyusa. Yes. Tuli baana 5. Tuli bawala 2 n'abalenzi 3. Dadi musiraamu kitegeeza abakyala nga no yete yabigoberera ate obanga mbe uyalake obanga mbe temulirake kubanga tuli banjawuloko nnyo. Musiraamu twetaaga abakyala bana alina okumala kwetaaga mukulu adde kino ekintu twakikwata bubi si kyatteeka era mu busiraamu bw'owasa abakyala because bagamba nti abasiraamu babeera abakyala 4 ojja kwesanga nti okoze ensobi. Obusiraamu bugamba wasa abakyala 4 ng'olina obusobozi and you make sure nobody's complaining. You see how hard it is? Ngula afuye nyama wano ne wali. So kati njagala oteberezemu that task ey'okumakinga nti abakyala 4 bonna basanyufu to their fullest. So okwewala ebingi n'okukola emisango gy'otamanyi mu maaso ga Katonda. Tukirize Allah byayagala. Allah ayagala kuwasa abakyala 4 ng'obasobola.
then wasoomu ng'ogenda kumuwa kyonna kye yeetaaga. So that is my dad. Okay, Shakie, of course abadde akuwulira obuwulizi bw'aba afunye omukisa ogukulaba leero ategedde nti Shakie weerukunjiri. Yes. And era yandyagadde okumanya obuyigirize bwa Shakie buleki lwaki nkoona ku ky'okubuyigirize education nti mu mulembe gwe tulimu education is very important. Bw'obeera ng'omuntu nga mubugumyeko ne bwe tubeera mu maka ne bwe tuba ku mirimu gye tukolera ne bwe tubawa at least waliwo ebintu oluusi waliwo ka knowledge ako k'oba olina ak'enjawulo. So yeah, gundi eyimiridde dda. Obuyigirize bwange nasomera mu ssomero balita Buyanja Modern liri Lukunjiri era sijjadde mulyogera tugende maaso. Yes, it's called the Buyanja Modern Kindergarten National Primary School when nasomera from baby nasoma baby. I'm still a baby. Nasoma baby paka wali for P7 in one school. It was a private school. Wanga tefete twafuna obudde balumukiwano nojja n'okikasuka. No, nze nasoma all the three ezasooka then nensoma ne primary. So wetwamala okumala P7 my dad engeri ali omusiraamu yayagalanga nnyo tusomere mu masomero g'abasiraamu. So my senior one nengisomera abasajja balaba Ishaka. Yes. Ly'omwami Hassan. Basajja balaba era basajja balaba. Erinnya eryo liwulikane mu tawuni mweriri ndowooza they are related. Yes, beba benanyini KIU which those universities and the hospital. Yes. So when I nasomerayo senior 1, senior 2, then ate nenvaayo senior 3 nengisomera Hoima. Why navaayo? Because whether twali balukunjiri naye nga dadi wange akolera eno. Yes. Kati nga wonna wanaabeera ayagala nnyo kulondoola famire ye n'ekkubo lye banaayitamu kuba kituufu omwana akulidde mu ddiini yonna gya n'abeeramu akula nga alungamizibwa bulungi. So dadi n'aŋŋamba Shakie olina okumbeera okumpi. Ishaka tolina muntu akulabako. Mami waali wala ndabeera busy. Jangu eno kijja kunyangwira kukulabako ku ssomero ngeri gy'osoma. Manyi n'omwana okusoma nga taamu eggwa gw'osindika ssente ne vidi tolina budde bugendayo weesanga nti oluusi waliwo kyasuwa ng'omwana. Yes, because I was complaining. Yes. So senior 3 nenzije Hoima nensomerayo senior 3 ne senior 4. Namala senior 4 mu 2016. When namala senior 4 sayongerayo. Something came up there. Yes. Nendekerawo okusoma. Kati nenyingira kye bayita ensi. N'otandika ensi. Va kubiri ebyewabwe ebyewaka odda waka mu bafumba emmere bagulangule. You know nothing about hustling. Butereevu tukyalaba muvubuka kola ye program of course Focus TV oli era ne ku Focus group yange. Webale nnyo okuba nga otugoberera, webale nnyo okuba nga weekuumidde ku mikutu gyaffe egyo okulaba nga ofuna ebintu eby'enjawulo. Ndi ne Shakie akyatunyonyola naddala ka background akontono akamukwatako. Bwetamumanyi amuwuliriza obuwuliriza of course yeye gwe tuli naye. Shakie obadde okyagenda mu maaso ku Yes. Otandika okuyiriba n'ensi. Actually nga sentandika kuyiriba. Okuyiriba kujja nga nfunye olubuto. That is omaze senior 4. Maze senior 4. Muvaka tugambe vaka. Muvaka yes. Muvaka ya senior 4. Kyanuma. Yes. Nganze ate nendaba ne pain gy'abazadde bange gye bakola ki gye bayiseemu because bampeerera like any other person. Ogenda okufuna olubuto nga ndi waka nga wakyaliwo endowooza y'okwongerayo oba yali nnyo. Actually nali mu process nga processinga kugenda kujoininga form za nursing. Actually nafuna amawulire g'olubuto nga n'okumpita bampise bakuyisa ogenda gy'ogenda okusomera. Yes.
ate wano ofuna amawulire nti ddala oli ki lubuto. So kati we nakitegeera nti ndi lubuto, of course I had one person, of course, when I didn't so bit until ye because wali lucky nti tewalinawo bangi bewolerezaamu. No. So nemukubira essimu nemugamba, you know what, gwe tuyita boyfriend. Yes, I had a boyfriend. Naye nga si boyfriend nti muvubuka muto, yali musajja nga musajja. And I was lucky ndowooza kuba singa yali muvubuka bye twayitamu ndowooza yandidduse. Yandigambye wano sisobolawo. Yandigambye wano sijja kusobolawo. So we namugamba nti nina olubuto. And ne ku ssomero bampise ngenda tandika kusoma. Nangamba, Shakie, what is your next plan? Kiki kyozzaako? Ne mugamba, honestly, tadde mutya. Kyo mugamba nti ndi kino. Ndi lubuto. Ntaddemu ssente nnyingi. Nasomera mu masomero amalungi, not even ne ku kyalo kyaffe nga teri mwana asomerayo. Yes. Nga nze asomerayo mu masomero amalungi ago. So ne mpira nga inside kinnuma. Naye ate nga nti ekyo kyoyita okuggyamu olubuto. Byowulira byomogera ku lubuto okujjamu nga bitiisa. Namugamba kimu, I would rather die a hero rather than dying a bottom. Okufa nga nzigyamu olubuto. Yes. Wakiri nfa nga nzaala. Nangamba, Shakie, obuvumu Shakie obujjawa ku myaka gyo, obuvumu wabujjawa obugamba nti otuke ku ekyo gamba at least nfa nga nzaala than okujjamu olubuto. Bye baali boogera ku lubuto okujjamu olubuto, of course sina knowledge. Nga byowulira. Nekirala nga sina mikwano eginangamba nti Shakie bakola bwe bati nga mpulira biwulire. Okitegeera, not even my mom nti yakimanyi nti ndi lubuto. Okitegeera, kuba nange nali sikimanyi until bwe bantwala mu ddwaliro. My dad ye yantwala ng'alaba ndwadde nnyo. Luzuulibwa luli mu bbanga ki? No, it was 14 weeks. 14 weeks, that is camera person. 14 weeks is 14? God. No, not 14 weeks. 14 days. Days are very few. 14 weeks. Rather like weeks, no, it was 1 month weeks, and 15 days. Those are 6 months. Yeah. 1 month and 15. 15 days. Yes. Kati nga narwalanga nnyo. Nga sikyakola mirimu ewaka nga mpa nange sikyetegeera nga even don't have a knowledge nti nakye nakoze kyandiba nga kivuddemu biki. This was my first time. Okitegeera. Kati ndwala nnyo. Dadi yali eno Masindi nga bwe nagambye nti akolera Masindi, ffe tuli eri Lukunjiri. Yes. Mami mugamba naye omwana alwala naye sikola ki? Sibitegeera, takyakola mirimu, yeebaka nnyo biki. Bansindika mu ddwaliro. Genda mu ddwaliro bakole ki? Naye nga bansindika, it's a clinic, ddwaliro lya mwana wa waka. Wa ku kyalo. You know? Tuukayo. Alina okuzuula ebyama, alina byogera. Yes. Ntuuka mu ddwaliro, bankebera bulungi buli kimu. Results zidda. Nga simanyi bwe nali stupid, bwe nali ntya. I didn't have the knowledge gamba nti bandi lubuto. I did sakirowooza nako. Nga tokimanyi nakimanya nti bakirina babwe ekitiibwa. Because it was my first time okukola ebintu ebyo and I couldn't imagine. Omala okunkebera mbuuza, you have a boyfriend? Nze nina siriimu. Omanya akaseera kukatiisa bangi nga. Mugamba yes. Nangamba oli ready kumwanjula. Omusajja ono mbega. Namugamba not now, but I have a boyfriend. Nangamba Shakie, you're pregnant. Ogwawo ekigo. Sigwawo kigo. At least mu bintu bye mmanyi adde, I'm a strong woman. I'm young mu myaka, but very strong. I'm strong. Muli simanyi nange obuvumu bwe mbujja ebiseera ebimu nesanga ekintu kikoze like that. So angamba bamuyita Dr. Asaf wa ku kyalo, angamba Shakie, you're pregnant. Konza okay. Ebigamba obinzigwawo. Era nkolera byankolera
jukira bwato ina musayi bichi bichangamba nawe to ina musayi gumala you have kulya fruits bichi ebintu ngebyo nze mmanyi bikoze eki bikomyawo mama mfuluma nkube simu boyfriend mugamba you know what ndi lubuto and ngawe nakugambye boss twatu communicatinga tabuguta nawo papa nti ngawe nakugambye ndi lubuto ate bampise genda kola ki kusoma so chona cholowooza think fast simu nenjijjako naddamu nankangamba Shakie nga tunava ku ddwaliro sooka nkusinzikise nti osooke weekebeza olabe omwana ali mu position nungi kojja kusanga oluusi mulimu abaana bakulira mu fallopian tubes oba you know bakubulire n'ennaku ndowooza nga kakasa oba ye abalebalemu agamba okuva wano paka wano naye ate ekyo kyali kyabwerere kuba yajjako embuzi okitegeera nga gwe alina confidence but of course ye ng'omuntu ayinza okulowooza nagamu okay kati nansindikira was 80,000 ne doctor ne mugamba bankola scan tuli mwaka kyogo that was 2017 no it was 2017 nga gutandika kati ansindikira sente doctor mugamba nkola kaki kascan tulabe ulira nfuna obuvumu n'obugamba doctor kasi kyamutya n'okumutya mugamba bankole kascan kola scan ng'omwana ali fine era nampa ne date ez'okuzaalirawo bwe banga ndi wakuzaala nzira waka bambuuza papula obagambye obadde ki tanakuba nti gwe nzijja bambuuza obadde ki konze nina anemia anemia yankutemu anemia era bangambye nokulya watermelon nokulya fruits bichi dadi yakubirawo wa boda ali mu town agamba tukulire watermelon eyo nga 2 dadi afa ku mwana wo wala you know that pain nange nakirabanga naye nga have nothing to do kati zituli musawa nga mwenda so mbena wakati ntandika kukuta ku simu I had a phone ntandika kukuta ku simu nkubira oli mugamba nno ky'obumanya esa bana babategera nti ndi lubuto tugenda lukweka paka sagala kubeera waka ati sagala kujja mu lubuto what come what may sifude yo naye gaya inayo mukyalo batalina not even one there were 2 official wives musiramu neno zaye abasobolanga ne bamwera basatu bwekityo bwekyali Shakie embozi eno tugiwumbewumbemu like tugi okay it's fine kati mugayi mugamba kyona kyokola netaka kuva waka within 1 to 3 days nonya kyozaawo gaya ngamba it's okay ubu nabeera ready mbuulira esawa zituuka sawa nga 12 ndaba emotoka ya dokita eyitawo eparking awe waka ateekamu muzeeyi bambukeewowe nomanya nti kaweddemu era namanya nti kakati of course alese mawulire nze maze okulimba ebyange biweddeyo naye omusawo alina oleeta ripooti eyiye okitegeera amuteeka mu motoka bakola ki bambuka naye ngamba wano omugezi tasigalawo kubanga kati amwagazaaki tube bantu nti they are friends nti banyumya buli kaseera katulwaki amutwala siye lwaki tebanyumiza wano amutwala ewuwe ngamba nno wano omugezi takola ki tabeerawo waka nenvaawo yengende wa jjajja wange sanga 12 awo jjajja bali kumpi ya kumpi naye batwalirawo era kalenga 8 by then ku boda kakati na balance wange oli gwe bampadde okukola scan ngenda beerayo sulayo taddi akomawo kunoonya omwana akube mwana taliyo nga mukwano natemye edda kakati tukeera ku makya jjajja mbuuza ye kikiwaze speed tetwategedde ng'essimu zaavuze edda baanoonya nga ngambala nze wakasikola ki siddayo nangamba kiki dadi yakukubyeko nze nedda naye kusikola ki siddayo kati kola boyfriend emugamba
ne waka naduseeyo please kola kyokola omanyi nti njagala kuva waka jjukira siina wakulaga n'oyo gwe mugamba gwe ŋŋamba ndoza terina wakunteeka yansindikira emitwalo gaalyaga 3 aŋŋamba Shakie noonya mu kitundu mu Uganda wonna wano w'omanyi noonyamu ennyumba opangise osooke okakkane. I had a friend nga sedze ekibaala eyo ng'amanyi kibaale muzeeyi tamanyi yo tagenda kunoonya biki naye ngenda nempangisaayo kibaala eyo tafunira my room sojja nandabirira all the process ey'okulwala biki byonna nankolako bulungi teyansuulawo not even a single day yandabirira okubiddemu akafaananyi n'ogamba singa kaali kavubukavubuka nga then I communicated when amala okutuuka eri maze okusetolinga mukubira mami mugamba mami I'm fine I'm safe mami akaaba nebyabakazi obimanyi naye Shakie biki byawa nemugamba mami byonna tebikyayamba saawa zino wakyabaddewo kirirwedde ekibaddewo nanga wandingambye at least nemugamba no nange nesikola ki sikimanyi ng'omuntu and kizze nangamba tolowooza ku future yo nemugamba bwebanga Katonda yasalawo nti future n'agiraba mu maaso era it's a future nja kukikola ki nja kugifuna netukivaako ekyo netusigala nga tuli fine n'abazadde kati ne bano bakola ki ne bakita so era process y'olubuto njiyitamu bulungi cause gayandabirira nga sijjulangako even a single day newe nga bino bye tugamba nti njoyezza honestly nga abireeta abiweereza yali aweereza ssente nga at least buli week emitwalo nga 17 atakoze bulungi era nga ndi bulungi sina kyenkola nali ndwalalwala nnyo so natuuka okuzaala I was lucky enough nti nazaala bulungi that is normal delivery nazaala olubuto lwannuma within 2 to 3 hours nenzaala naye ng'ate my dad is so bitter I know. Nayagala kumutwala mu kooti nayagala songa ate nze ng'omuntu cause yali musajja wange kimaze okwamaze okuzaala naye tulina pulaani bye tukola maybe naye akimanyi nti yanzija mu ssomero nali nkyayeyongera okusoma tulina pulaani zaffe ngaki ng'abantu of course naye yeetaaga mbeera obulungi n'omwana wabeera obulungi kati eyo nabye nze njukira nali eri nga bo bali eno sina access ejjo eno naye nga tubuziganya ku ssimu baŋŋamba dadi agamba okuwunzika byonna neetaaga miliyoni 15 agamba omwami ate nga siza looni nga siza bbanga kagwirawo jukira the guy yalina some profile ng'era webigenda eyo ayinza okulozinga ebintu ebimu ng'omulimu naki so ne bakanywera ne bawunzikira ku miliyoni 12 naye nga mpulira ssente ezo lwaki ngaze omusajja tansuuliridde my mom was like Shakie gwe tulina kyomanyi tukuweereredde tukoze biki nawo kati gweoyagala just agenderawo bw'atyo nemugamba namutulugunya tuzadde already tulina mahale yagawaayo tebamubanja now making the matters worse ate ne banzijjayo wanje yes amaze okusasula that was 2018 ngetandika amaze okusasula kati ne banzijjayo Shakie have to go back to school kale yes ekyo kyebaliza daddi wange kuba bazadde abamu omwana bwazaala bamusuula but at least my dad knew nti nali mugezi mu class ate wenzira enyinza okubako kyenkola kyenkola so nenvaayo oddayo ku nursing era no saddayo ku nursing nanjagala nangamba ngende mu A level
nemugamba dadi A-level eyo sinza otakisobola kubanga okumala 1 year ng'otudde obwongo kati bwagize neetaaga ekintu ekyangu. Nangamba Shakie nkwagala mu A-level. Omwana namuwonsa emyezi egi nazaala gwa 10 nga 15, and lucky enough I share my birthday with my daughter. Same day? Yes. Wow. Nazaala nga 15 gwe 10 nga ogwokubiri nina okudda ku ssomero. So ebbanga lye namuwonsa that time. This is 3 months? 3. Naye ne bamulabirira sijjula. Nenzirayo ku ssomero A-level. Nenzirayo nenkola meg. Obwongo bukyapiikinga olwo? Si nnyo era naye we nakimanyiira like first ne second term nali mpulira nga sibikwasa. Jukira kati nerabanga akuze sagala musomesa kuŋŋambako musimanyi utaakini nga sibitegeera, but I had to humble myself neteke mu environment eyo. Omanyi kiki kati ekiddako kusoma? Yes, kusoma. Era nakola meg that was 2018. Yes. 2019 nentula senior 6. Nenzija nga nina 9. Wanyi? Yes. Siwabi? Sciences? Siwabi. Yes. And no, it being the fact that nali ntudde that 1 year mpise mu game some stressing factors. Yes. Yes. So nemala senior 6 wentyo kati okusoma nekukomaawo. Nekukomerawo ddala kati nendyoka kati nyingira ensi. Omugobezi wa Muvubuka Kola, of course oyinza okubeera nga weebuuza lwaki tugenze mu story eyo. Tulinamu ebyokuyiga naddala nga bwe nagambye nti ndeese mukyala ayina message gy'abadde alina okuyisaawo. Previously tubadde mu masomero ne Pauline Juliet nga tuli ku early pregnancies mu baana abasoma, and I guess ebigambo by'ozoyogera bw'abanga waliwo alaba mu myaka egikyali osobola okuwulira aba okumanya obulumi obuliwo wakati wa parties ebbiri, abazadde nammwe abaana abali mu mbeera eyo ey'okubeera nti ofunye olubuto ate n'obuvunaanyizibwa ng'omuntu bw'oba oyingiridde kyokka ate ng'emisomo gikyagenda mu maaso. Ekyanyambako mukulu Adde nti we nagenda ku ssomero nali siina stress wadde n'emu ey'omwana kubanga ekimanyi gy'omulese. Abazadde bange banziza ku ssomero mukulu Adde, but omwana bamutwala ng'owaabwe. Baali tebankubirangako simu nti omwana mulwadde. Newankubadde nga yali alwala pampa nina omwana omuto. Yes. But sina kyena feeling nti Shakie, mweyo embeera gye wayitamu biki byo regretting oba gwe tolina kyewejjusamu ekyo kyonna ekyaliwo? I regret one nti nakula nga njagala kubeera musawo. Yes. And I didn't do that. Kyekyoka. So mission yo yavaawo olw'okuba kino ekyakola ki? Ekyatuukawo. But ne wendi. Siwabi. Nga tuclosinga chapter. Kiki wandisharinze n'omwana omuwala ali mu kulaba interview mu story eyo gy'otwondera? Okusharinga n'omwana omuwala ali eyo ssaawa zino. Yes. Nti sibasindika nti mufune embuto. Naye bwe kiba nga kizze tojjaamu lubuto. Bwe kiba nga kizze tojjaamu lubuto. Kubanga bino ebintu byanjawulo mukulu Adde. Ojjako era ku makya osoma ofune ssente. Yes. Nga Katonda yakutegekedde omwana omumwosi. Gwe wajjamu. That is one. Ate n'ekirala sagala tutuuke ku mbeera eyo nti nfunye olubuto. Kubanga ebirungi amazima gali nti Adde ebirungi biri mu maaso. Tukaddemu toyagala atuuke mu mbeera yagamba nti nfunye olubuto. Nyina kola ntya? Ng'omwana ow'obuwala. Yes. Ng'okyasoma. Leka tubyerekereze. Leka tubyerekereze ebintu ebyo bannange.
tulina obudde bungi nnyo ate n'omuzadde please tugeze kuba nga tuprovidingira abaana bano omwana we mutadde mu ssomero mu following manya ki kye yeetaaga olinga agamba nti gwe because baali tebatwala gundi eyo abazadde I may say yes. I may say yes. But they used to provide each and everything. Ba providing anga. Kye bali bakoze eki? Kwe bali bampa school fees. Bampa shopping. Nenga bomanyi embeera y'ewaka. Ng'oluso ne kye weetaaga ng'oluso n'essomero ly'olimu mulimu kasamu competition. Mulimu abaana abagaga ennyo. Ntegeera bulungi. So nti omusajja azze ayina byaleeta ebirungi gwe byolaba nti birungi mu kaseera ako omuntu akwata emitwalo 2 n'agakuwa ng'osoma ng'oli mwana wasomera. What do you expect? Musajja si yali ekikemo olwo. Okay, you share this from your experience. Omwana ow'obuwala essaawa zino nga naye atuusiddwako ekyo, someone comes akwadde niyo giba tegiweza 2 ng'akwadde emitwalo 10 ku emitwalo 5. What do you do? Or what should that some person or that girl do? Njagala tumanye lwaki tuli ku ssomero. That is the first point. Which you did not know. Me, I knew. Because tutasalufunira ku ssomero. Oh, because wali and we had actually tried dating from senior 3. When I joined in Hoima. Paka muvaka. Shakie embozi nene eyo naye n'ekirala mukulu adde n'abazadde omwana w'obuwala bw'abanga azadde ndowooza torturing them oba omusanze ng'ali lubuto okubatulugunya okumuterawo embeera ey'okugamba nti kagenda alugyemu olusi afiiriddemu nobwaba ng'amaze okuzaala teekawo embeera omwana bwabanga abadde mugezi aleme kuyisibwa nga kyonziira talina mugaso ku nsi kwanza saayisibwangako nga kyonziira saayisibwangako ng'ekitalina mugaso. Yes, bazadde kyabaluma nakirabanga actually in their eyes ngola kyabaluma but they had that baali bakirina mu mutima nti I can and I did it. baali bakukkiririzaamu. Yes. Shakie tuli ku program Muvubuka Kola obulamu obwo tubuyingiramu nabo because it is part of life. Tosobola bwesonyiwa naddala betwagambye tuli ku baana babuwala era nga tuwolekeza nnyo obuufu mu bulamu bwabwe bayitamu then tubikwasaganye n'okukola. Shakie bw'omaliriza ebyo byonna nga biwedde mpisizaamu katono haso buki byokozeekozeeko nga tetunnatuuka ku mulimu gwa beebiyo tukose eddakiika ntono tulabe nga tuli. When amala okumala senior 6 that was back in 2019 ka pressure waka kaali nga weekali nga sisobola kubeerawo nenfuna omulimu gwali gwa mobile money ejinja wesituukangako. And when you hear me talking Rusoga, please tewebuuza. I was there. Tukobere. I was there. Kumala emyezi gyange ng'ena. Mobile money. Ndi ku mobile money. Yes. That was 2019. Paka mu COVID. Paka mu COVID. Yes. So COVID we yatuuka. Nga sina kyenkolayo. Nga tetukola nga wendi abadde asasulawo bino gwe mbadde nkolera naku tetukyakola. Yes. So nefuna chance adde nina ekintu kimu oba ngambe kiraba eri kuva Katonda. I make friends. Yes. Nkola emikwano kya Katonda yakimpa. So I had a friend nga Aladis wejjinja. So nga tetutambula naye nga ate nina okugenda ewaka nina okuva ejjinja nzije Masindi. Jukira COVID tuli mu lockdown temukkirizibwa kutambula naye nga those people bakola ki batambula. So RDC yanzije ejjinja nandeeta wano e Kampala. So e Kampala nampa mmotoka yali ya gundi eddwaliro lino erya Hoima Regional Referral Hospital. Nendeeta
najja n'abasawo kati okuvaawo ehoyima bamala kumpa ekipapula kuva ku ddwaliro ekinziza ewaka okitegeera process eyo nentuuka ewaka mu budde bwa corona naye ngera okusomezebwa kwabangawo maybe omwana alwadde maybe daddy aluddewo okusindika ssente ebintu bwe bityo naye nga ndaba nze binzitowerera ng'omuntu of course ng'omuzadde alina obulumi wandibadde somewhere ng'olina kyokola okitegeera naye because weesuula mu bintu tewetegekedde now you're there agula sabuuni gweokozesaako n'okuteeka mu dduuka lyalabira ddala nga buzibu bw'amaanyi okitegeera so simanyi kulima bagendanga mu nnimiro nga sibimanyi ate nga balimira nawala nga nze n'okutuukayo mba nakoze eki nakooye okitegeera otuuka ng'olinga mugugu so corona netugiyitamu bwekyo kati we bateera transport na some businesses. I also had another friend nangamba Shakie oliwa konze ndi waka nangamba tokola ne mugamba sina kyenkola nangamba nina mukwano gwange ayina poultry farm omukozi gw'obadde alina yagenda mu kyalo naye alemeddwa okukola ki okudda tosobola kujja n'okola nze oyogeredde ku poliisi nsimbulirawo nzija ntya nga sifuddeeyo yes nga sifuddeeyo bampa sente meka sifuddeeyo naasulanga ntya sifuddeeyo binaabeera bitya nagamba nti solonga nsinvudde waka ngenze kukola ki kukola wenatuukayo these guys we abanyankole yali poultry farm so nga beetaaga omuntu abeera ku front desk. It was like a company, a small one. Na wetaaga omuntu alina okubeera ku front desk nga just nga balina n'edduuka ly'emmere y'enkoko kati ng'emmere y'enkoko gwalina ogitunda naye ng'eri packed so nembeera awo ne bampa baliwo balina we basula nange netandika okusula nabo. They weren't bad. Netandika okusula nabo nga bwenvaayo ku mulimu nga that guy yali alina waakola mu bana b'enguudo was an engineer so nga bava waka ndeetako n'antuusa ku mulimu ye neeyongerayo so they were friendly ne mbakolera kuvaamu gwali gwa mukaaga 2020 paka lockdown ey'okubiri ne batuggalera tuggala nga bampa emitwalo 13 naye nga mpulira ndi comfortable nazo nnyo kubanga njagala nkubulireko omukulu adde nti kasita ogenda kukola mulimu gwonna nga you're expecting money weesanga nti okoze obubi oba oyina engeri you're disappointed yes kuba ali oyagala sente nyingi and okola ng'omanyi nja kusasulwa instead of okola ekintu ky'omuntu kibe nga bwe kirina okuba. Nze njaga nnyo okubeera omuntu bwampa omulimu actually nze emirimu gye nzize nfuna njikola nga simanyi ze nkolera kuba nkimanyi awantu awo sijjaawo sigenda kufunawo sente zokka. I'm getting new people with new ideas. I'm getting friends. I'm exposed n'endaba ebintu ebyenjawulo. Yes. Nga gamba nti nze kolera sente kiringa saawa zino adde omuntu wagamba nti adde nina wano kantu kinjagala onkolereko nga gwe mu bwongo obwo ogamba kana akantu ajja kumpa emitwalo 10 temuteesezza at the end of the day nakuweza omutwalo gumu oba ebiri. You see how you're disappointed? Situufu. Nze nakolanga nze nobiwa byenkoze kuba nali ndya bali bandiisa nebaka. I was comfortable. So lockdown we yatuuka neneesanga nga siina mulimu. Those guys ne bagenda ewaabwe bali bebusheenye eyo ne bandeka mu nnyumba kwenye bali bagipangisa for long ngamba Shakie gyobeerawo naye nga obeerawo kati ono ali aki. Do you know what it means being home for 2 months?
kale mandekera ssente naye ng'era ng'omuntu so nembeera awo nga honestly sikitegeera nkobulireko adde nengenda nenkola obwa maid embeera ekutumye egenda kukola bwa maid opportunity eriwo kati gyofunye naye nga mpa mitwalo 15 nga wali busagwa yes nafuna actually nali mpuliriza nnyo radio kati njagala kujja nga we nafuna even interest obo n'obulamu bwe tubaddemu wali but wali oyagala nnyo okuwuliriza radio yes wano nga sikola nga njagala nnyo okuwuliriza radio nga like njagala nnyo nga nze omuntu awuliriza radio nga manyi n'obulango kati kano kakuba ku ddakiika weeziti nga nze omuntu awuliriza ne ngamba wano yandikoze ewuliriza gye ndi eyo kati nenfuna omulimu gwaki gwa maid ewaka nga bwenti bwenfaanana nga ne mukyala w'ewaka nga wootusanga babiri mu kkubo olenza olowooza gwe omukyala w'ewaka oli maid but tekyanzijjaako kuba nti naliwo yes nga neewogomyewo go ge mazima mu bino byokola oddamuko ka flashback ali n'ogamba naye kati nze yamala senior 6 ndi mu bino kakujjira mu bwongo naye nalowoozaamu adde nga sikyalina kyakulya waka yesi ennyumba weeri naye sikyalina kyakulyawo kimu kunvuga kuntwala mu mize emibi ng'omwana ow'obuwala ekitegeeza nti oli waka tolya ojja kubeera nga oyagala nnyo okugenda kukola kikwetega kankyogere bwenti mu bwangu nti ojja kuyiga emize emibi okwetega kangene kolobwa maid nga ndya neebaka sina stress abawala abeetega bannaye bw'oba olina akalimu kofunye diguli soko giteeke ebbali soko teeka ebitabo biwasoma senior 6 biteeke ebbali than okwetega genda oveeko koyingiza ate nga bw'ogambye nti mu kukola mulimu byofunirako ebirala ebijja bigoberera very good so wenakola obwa maid tuli mu lockdown awo nga nkola bwa maid ewaka for 2 months kati omukyala w'ewaka afuna olubuto nasanga ali lubuto actually natera kuzaala kati mu process eyo nembeera nga nze agenda kuyayina boutique nga nze agenda ku dduuka nkola nga nvaayo kati nenva ku bwa maid ate nenfuuka akola muki mu boutique kyotalowooza nako saakirowoozaako nagenda kulya kwebaka nakola mirimu okitegeera and obwa maid bulimu okusoomoozebwa bungi naye kasita omanye lwaki oli awantu wesanga nti bino abaana bye bavuma abantu abaana gye bajolonga abakozi tobikoze ebyo and yes mulimu n'abasajja kankubuulireko adde abavuga ba maids okutuuka okubaagala nga n'omukyala mulungi akola emirimu nga yabanda gikola nga yafumba enva z'omwami yakola kajuisi k'omwami naye nga ate mulimu n'abasajja abeesira nnyo okuba maid okitegeera but that wasn't my point sajja negalemerako tugende wano ntandika okukola mu dduuka ina yange kubanze nalinde badde ndowooza yeemu wali nakolawo for like 1 month kati awo nembata nenkola ki no actually saava wali nti nkola of course that is a lot of money bandigambye nababba kuba nenkola ki no kati olwo wayitawo maze okuvaayo omukyala kati ewaka abaana bonna bazze ku ssomero atandise okukola era yandisa nangamba Shakie olaba badde muwala mulungi kakati ndaba nange ndi bwomu ebe katujja nga tugira tugenda mpola mpola we nafuna omulimu omulala I will let you know then ogenda okule kuba yangamba n'ekirala you don't deserve to be home mukyala oyo omukyala amaze okulaba ne value yo ng'omuntu ate ekirala tumuyisirizaako because it is very important nga bw'ogambye nti ku mirimu gye tubeerako
tumanye biki bitututte ku mirimu. Yes. Ate emikisa mugina yitira mu mirimu egyo gye tuba tukola. Very good. So we twamala one day yali ku mulimu nankubira nangamba Shakie wabbayo omulimu gwe balanze ku radio emu, that was Spice Hoima. Olumazoshe yali na idea y'okugamba nti oyagala nnyo mpuliriza nnyo radio. Nangamba naye Shakie oyagala nnyo okukolako, oyagala nnyo radio kiki? TV ebeerawo naye gwe buli kaseera kasimu okukuta n'akasimu buli ddakiika radio. Namugamba nze nkyagala mpulira nga nina kyensobola okugamba abantu in me. Yangamba okay, Katonda akuteeremu obwangu mu kyona ky'oyagala bwatyo bwe yaŋŋamba. So yafuna mukwano gwe ng'amugamba beetaaga receptionist ku radio. Ate nga baali balina project nga baagala kudinga mu byankoko naye nga bintu bya radio naye nga balina project ya nkoko, so nga olina kubeera front desk administrator side eri. Nangamba engeri waliwo bikozeemu kiyinza okukwanguyira. Ne mugamba kankole ki applying. I applied nempitamu ne bampita for interviews. I was unlucky empusayitamu. Mwaba baasaba sayitamu. Kati wesayitamu nembeera stressed. I know. Where did I go wrong? My first interview in my life. Sikolangako interviews. I wasn't even ready for what was going to take place there. I wasn't even briefed. Nebikola ki? Nebigwawo ebityo. Kyakyo nenkola nenkita. Kakati actually gwe wamanyira nga my dad angambye Shakie naye ekituufu kiki kyokola mu town. Nkola bwa maid muzeyi tamanyi nti nkola bwa maid. Even my mom tebabimanyiko. Nemugamba gyendi naye omulimu gwakola ki? Gwayimirira sikyakola. Nangamba no Shakie, wenkufunira ssente mba nja kuwa ssente. Kati nkwegayiride wezifa nja kuba nkuzaalukuse. That was his statement. Wezifa nkuzaalukuse tokyali muwala wange. Nkuzaalukuse. Na sente zino zinaakola. Akwata milioni zaali 5 cash. Milioni 5 zizaawo ku tebo. Yajja yansanga mu tawuni nampita nagenda ku banka nazijjayo nangamba Shakie sente zizo wezirikeera ku makya nga zifudde. Ebyange naawe biba biwedde. Nze kiri fine. Ngenda mbuulirako mukwano gwange that lady akola ku omulabi wa Focus TV, of course muvubuka kola program nze Adeuba Fose ku Muyanja. Exclusive interviews zino tuzikola okulaba nga tuyigira mu bulamu bwa bannaffe abalina bye bakola, abalina bye batuusaako emikono. Shakie gwe naye era nga tugezaako kutematema mu bulamu bwe tubeeko bye tupiikingamu. Nagamba buli muntu gwe nkuleetera jjamu ekigambo waakiri kimu. Buli interview gy'olaba jjamuko ky'oyiga. Kuba ebisinga byonna mu nsi bye tukola tubikopa ku bannaffe, tuyigira ku bannaffe, tubiwulira ku bannaffe. So y'omukyala gwe naye leero nga tunnyonnyola obulamu bwe n'engeri gy'azze ayiribamu obulamu. Ate amaze okumpa ssente. Jukira yes ndi mukulu naye sikwatako ku ssente ezo nga nze omuntu nga zange nga ziri wamu. So nagenda waka neneba nebukya ku makya nengenda kakuna alawoozamu oli omukyala yes yali mukwano gwange naye ayinza okugamba ngenda kuyingirira business ye. That is one. So I have a friend bamuyita Jackie akola ne Liberty FM. Mugamba Jackie omanyi bampadde ssente zino naye dadi angambye wezifa babikoze eki ebyange naye bikomya. Nangamba Shakie oyagala kukola ki? Nemubuulira byenkola ki kyenjagala. Angamba Shakie sente zisobola okukola. Sooka oggyeko ssente za rent, sooke tunonye ennyumba ensaamusaamu. Okitegeera naye netufuna ennyumba yali ya $10,000.
kiri ateete ehoima yes tufuna ennyumba ya mitwalo 10 ne tusasula 3 months myezi egi 3 mitwalo 3 nengenda e Kampala ku hamu nenjaganya engoye empya ezo nenshopping engoye za miliyoni zaali 2.5 yes nengenda mu Owino nengula engoye za mitwalo 5 otabudde ekikadde n'ekipya yes nengula bihanga nengula biddami kumi bazise kinali sisuubira but nefuna ddami nga 6 nenkomawo namugamba Jackie nawe kati nyimiridde wano wendi najja that olunaku olwaddako netupanga edduuka ntandika naye simanyi kyentandika nakisobola nenga I feel it in me nja kisobola nakugambye nti omuntu okukola emikwano sometimes abantu we don't deserve what we are or what we have but emikwano gye tukola gyo giri gitya mu nkulaakulana yo ng'omuntu bw'okeera ku makya ng'oli mwana w'obuwala n'okola emikwano gigenda out buli kaseera are you capable of buying yourself a beer bw'oba omunywa oba ogenze bakugulire bamale bakutegulule awo okitegeera akaviri koyagala osobola okesibya oba omala kulimba esimu yayonoonese oba omala kulimba okitegeera oba omala kwewaayo ate natandika okukola noza we wamanyira awo kati awo oli mu botiki we wamanyira kati nkola was successful nti we nali nga nsemberedde ebbaala kati ng'obugoye bwe nali ndeese I was strategic nenonya obugoye buno obw'abaana abambala obupati obugoye obumpi yes ne dresses empanvu nga ntekamu ez'abasiraamu naye nga ze ntono being honest obugatto ebintu ebifanaganako bwe bityo so zikira abawala bano abakola mu mabbaala baganye okwambala obulungi balinga bakola mu mabanka pya buli kaseera kanaba kaliwo nga bebagala kabakole ki they became my friend bagula ebintu mu ngeri gye nali sisuubira business n'etambula kati nga nina okuzola sente za muzeeyi teyampa mbukwata nyawo ogenda oweejalabye yakuwa nga nina okuzizzaayo muzeeyi ng'akadde katuuka amanja ngamba naye omaze emyezi ng'okola nga toza ssente waka nina ssente zeneyo naye kankole ki kankuweeyoko namuwa 1,2 ogwasookera ddala gaali magoba nga sikute capital gaali magoba tujja gwali mwezi gwa 11 ng'olwo kati mikwano gye nnina egimu gikola ku radios nalina that Jackie nga mwagala nnyo nga nyagala nnyo shows nga mpuliriza nnyo radio nga have another friend Moses Powers owawano Serunkuma Moses nga is my very very good friend kiwandisuubidde mu muvubuka si kye yali so nenanga kitya kiri nti omanyi bw'okola omukwano ng'oli mwana wa buwala abavubuka abasinga bamanyi bw'okola omukwano naye mwetaaga ku relationship love romance kweyagalira ddala but that wasn't him era wenjogera nti mbamuwaayiriza so nemugamba naye Moses mpulira muli munze ninamu ekintu kiŋŋamba nti njagala kukola ku radio nsobola ngamba Shakie ebintu bye wabisoma kwanza sibisomanga naye mpulira nsobola so naŋŋamba wooli waliwo radios konze yes tandika applyinga muko biki naye nga bw'omanyi
ojja kwesanga nti gwogambyeko ekintu sikyalowooza oli muwala mulungi olabika bulungi ayagala kukulya being honest babosa bali ku interview eno mwagala kulya abaana b'abandi sikulimba ekyo kyogedde to be honest real life abaana ab'obuwala basanga obuzibu mu kunoonya emirimu nti boss ne baba talina mulimu atekawo embeera nti weeguli naye asooka akubeere nga yeegatta naawe then okozibula nti ddala mulimu tegwaliwo waliwo n'amanyi ofeekinga ne bakuwa omulimu naye ng'akimanyi strategy ye alina okugoba mu weeks bbiri so yes nange nafuna okusoomoozebwa okwo but I wasn't on pressure nti nina okufuna okitegeera ng'era bw'obanga boss gwaleete wenkubuulira actually nze nali situma and even now nze wemba nakinjagala situma muntu neetuukira ku muntu omukulu neetegeera yes gwe neetaaga era nabatuukako naye nga mukwano process gye beetaaga yeyo yakutega bibatu naye nga katukozesa empewo zino bibatu kwe kugira abaana ab'obuwala n'omugamba asooka akuganze olusooka embeere mu kikolwa ekya sex olyoka omuwa omulimu ate oluusinga omulimba tekiba kyabwenkanya kuba abasinga naffe tuli bazadde leero okikoze ono okikoze muwala wa gundi naye ate naye olina omuwala oba olina omwana ow'obuwala tezola asobola okukimukola tugewo embeera y'okutega ebibatu tusobole okubeera ng'ensi yaffe tuba ku kitugigattako omulimu gwolina okubeerako by the way omulimu gw'okubeerako nti yo on work nga tolinaamu enkolegana eyo I wasn't desperate nali boss already nga nkola nga neekozesa nga kirinje sinjagala nkyongereko bwongezi kuba nali nkiwulira mu nze so I met some bosses ne bategeera ebibatu naye ndaba nga sijja kukola buli kibatu kyolaba kiwulira bubi nga te ekibatu bannange ndabira ddala nti teri nkolegana egenda kubeerawo already to use me and dump me ante ekintu kirumanga ekyo omuntu okuba nti yakukozesezza nti olina omutima mubi can even kill that person kuba kiruma actually natuka na extent efuna omuntu akola one of the radios n'angamba nga balagira ddala nti like aluddewo ekintu akiruddemu ngamba nti nze programu gyenkola siinaamu muntu naye neetaaga omuntu gwenkola naye so mbadde njagala nze nsooke nkutraining nkuleetenga mu studio mpola mpola then ngende kutuuse wa boosi wange ng'amaze okukola ki at least olina kyolagawo konze ate gwe ofuuse muzadde gyendi nangamba naye neetaagayo ku kasente ntayipinga esabunotisi manya nkole ki namugamba mbanize nti my problem as for now ko nali nkola nga sizaamusabirizo era nenkwata 80 nangamba muwejja emitero 15 nemugamba anja kansooke nkuweko ez'okutandikirako weribanga ddagala libe nga kyekikuba nsiko otutandikirawo then tugende mu maaso omujja kuwanga mpola mpola nangamba kiri okay yo nakwata emitero 8 nenkola ki nenjimuwa nampakira binotisi biti teyaddamu kukwata simu yange teyaddamu you know cutting all the communications ye teyateka kibatu naye yankola yabaŋŋamba ente yankuula yanfera so nenkita cause I wasn't desperate nga bwe nakugambye neŋŋamba yes onandidde sente kiri okay sente bakola nkole but trust me nze adde ekintu kyenjagala nkifuna and I have it now tekyakoma okuba n'ebisomozo wabisanga naye walemerako okulaba ng'otuukiriza kikyoyagala okuba Shakie tuyinza obutagenda nnyo okufuna omulimu guno gw'okufuna kubeera ndowooza enkola ze zimu nti bw'oba olina kyoyagala otuukirira muntu oyo okiremerako ate olina tuukirira muntu oyo gw'omanyi nti ddala yagenda ekinkolera bw'ebanga weetaaga mulimu gwonna tulekerawo okutuma abantu bw'oba weetaaga omulimu gwonna gwe weetaaga tulekeraawo okugamba nti
omukozi ndaba okola mu kampuni ntemerawo pass kuba omukozi he or she doesn't even know from office. I know. Okitegeera era tomanyi akwagaliza ki yakumanyi kyenkana ki omusaba omulimu akutemera paasi ye nga ye awulira atya bw'ojja mu kampuni eno kuba ayinza okulowooza nti ye watyanga mulimu gwendi mukupangira bali mukujjawo nze ate batekewo okitegeera. So that was my point nti kyenali njagala nali nkyagala nga nze and nali siyina nsonyi nali njagala natuukirira oyo gwennyini gwe kikwatako boosi wennyini oba omuntu agaba emirimu yennyini gwe natuukirako nemunyonyola ensonga zange kyoyagala tewali mukutega kibatuwo ate kyatuwa kisangayo. I'm lucky. When I say I'm lucky, I have the best boss ever. Right now. Boss gwendina ssaawa zino alabika kubeera omuvubuka naye is the best boss he's a mentor and amanyi kye bayita omukozi nalaba obutadde kuseeta sindowooza oba oli mu kusavuwaza kintu. That is him. Wow. abamananyi kirala bati ku mulimu n'abakozi he's the best boss one can get. Tetuyinza kuba nga tugenda mu bigambo bingi okukosa obadde mulabi mulungi owa Focus TV era obadde mulabi mulungi owa muvubuka kola Shakie nga tumaliriza oba nga tuwumbawumba njagala mu dakiika emu bbiri ompeera obubaka bwo eri omwana ow'obuwala life experience naddala mu bulamu bwoyiseemu obikwasaganya n'okukola omwana ow'obuwala atannafuna mulimu omwana ow'obuwala ali mu kwenyooma ssaawa zino talina kyasobola kukola mu bulamu omwana ow'obuwala ali awo agamba nze ensi yemanyi gyetwala gyetwala tokha mu byonna bye tukola bw'oyagala nnyo ssente ezitakoleredde zigenda kusuula awabi bwe weeteeka mu class gy'otali ogenda kusuula awabi kubanga mukulu adde abawala essaawa zino twagadde nnyo ssente emirembe giri mu kujja engoye zijja zinyirira enviiri zijja zinyirira naye ng'omwana ow'obuwala gwe kikyokozeewo okulaba nti essente gy'ofuna ogifuna mu mikono emituufu ye nga bw'oba nga tonafuna mulimu ssaawa zino what is your next step omulimu gw'oyagala bagusomerera if no kiki kyokozeewo kulaba nti ogufunye and kankubulireko n'ekibala mukulu adde teri boss agenda kwebakako obeere ku mulimu ng'oli comfortable kubayo ogwo mulimu baagukuwa nga bamaze okukozesa so essaawa yonna omuntu omulala asobola okujja ng'akusinga n'obulungi ng'akusinga n'okunyirira ate nga prosesi y'emu lawa oluzinga omulimu njagala tumanyi kyetwagala and omala kumanya kyoyagala go for it at whatever cost kubanze ekintu kya radio kyanzijira nga nkyetaaga nga nkyagala munze ebisoomoozo ebyalimu nabiyitamu but finally natwa kukinali njagala and kyenkola I'm proud. You're proud of it. Wow. Shakie nzikiriza nkweyanze obudde bamuvubuka kola ebali kutusiza yakadde of course abagala okulaba Shakie oba okuwuliriza ebisinga kweyonyola byeleero bakufuna batya Shakie? Okay, nkola ne radio Kiboga oba community green radio nkola program ez'enjawulo nkola love zone ate programu yaffe etagetinga abafumbo walayo singa bagamba nti nze programu za love ezo ziwemula nnyo not really programu yaffe eri nnyo ku bafumbo okulaba nti bafuna emirembe essanyu n'enkulaakulana ate nsoma n'amawulire g'oluzungu kyewuunyisa
saabisoma nti nagenda kusoma that course but ekintu bw'oba okyagala okiteekamu nnyo omutima n'ogamba nti I must do this and nekinyambako nti my bosses balaba that capacity in me nga balina gibrushinga bagitegeeze bafunemu esoma n'amawulire g'oluzungu mpozi wamu n'okukola some talk shows postinga abantu ebyomukulaga tetuyinza kuba nga tusukkawo wano obadde mulungi nnyo okuva ebyo twatandikidde n'omukyala Shakie ng'atunnyonnyola oba atuyisiza mu bulamu bwe ng'omuntu n'ebiki by'oyinza okwetaaga okuba ng'omanya mu bulamu bwo because inspiration yonna ze tuba nazo abantu abamu tubadde b'amaanyi abalala bafuuse b'amaanyi mu ggwanga naye nga balina abantu be bagoberera abadde amuwuliriza ku radio of course osobodde okufuna obukisa okumulabako n'okumanya biki byazayitamu mu bulamu bwe nkakasa nti era wuliriza shows ez'enjawulo ofune bingi ebisinga ku bino kubanga tubadde n'obudde butono ddala naye ate nkakasa nti olina kyofunyemu adde Wilberforce Kumemuyanja muvubuka kola ye program Focus TV obadde yongera tugoberera ku Facebook that is Focus Group yange Instagram Focus Group yange TikTok Focus TV yange tulina obuzannyo bungi nnyo emiramwa mingi nnyo gye tutambuza ku Focus TV jukira okusubscribinga olabe ng'ofuna ebintu bingi ebisingako now for now muzikize tukome wano tujja tuddamu nate mu program ezijja mu maaso bada ya kusubscribinga ku Focus TV yange bingi